nalabye umuku bazaana yanakuwaza yabadde ayomba ennyo n'okuvuma yasoozezza n'okusooza nga mukambwe ennyo n'avuma ne baseeka tolina nabwoteekako ka vidiyo kuba mwabaddemu ebigambo ebibi enjogera gyayogeramu ng'alagamba obukambwe ku basheekha abaavuddeyo nga bawabula nti hijab nation si yaffe si ya mu busiraamu ayina basheekha abamwegattako olw'okuba bambi ndowooza baabawaayo ku piraawo ne juisi kuba kyabasanyusa babaga abasheekhe mumugenda yingirira bwereere era piraawo wa bwereere ne juisi kati basheekhe piraawo ne basheekhe juisi bo babadde balina omuwagira naye ebyo ebikola si bituufu ebifaanako ebitwe ate era abantu abo tubagamba kiba kibi kati omukyala ng'oyo amaze obulamu bwe ng'ali mu katemba okuzannyamu nga ddiikuula n'azannya ebyo aveeyo ate ng'ayagala okuwabula baseeka atuuke n'okuvuma n'okusooza mulaba ebintu bino ebyensi nga ebyabasawo nga oli amaze emyaka mingi asoma obusawo dokita abantu batuuka nga bamuwaki ekitiibwa bagamba oyo dokita era ne bwamuwandiikira eddagala nga dokita yagambye one times ki tayinza kugamba nti atukole 4 times 8 oba 4 times 2 era newaba olusi tamuwandiikiddeeko addayo eri dokita naga dokita tewambulidde tudimira tutya addayo ewani kaakati omukyala ng'ono neewuunyiza mu nakatemba kuba emyaka gyonna lwakuba nti oluusi kirabika kyava ku buzibu bw'abamu ku bawalimu ababa bakuŋŋaanya mu afirikana mu ziwooteeri ezo ennene ne babayita basereebu kuba abantu aboononefu tetubagulumiza ffe bayita basereebu n'ebirala kandoza abo baseeka aba bayita basereebu baatuuka ne balowooza abo bwe bati abayimbi bannakatemba nti nabo basobola okwogera muki kuba ebyo yabyogedde ng'akulaga nti naye ali ku ddiini yasomesa baseeka abamaze ebbanga lyabwe lyonna nga basoma irimu Qur'ani bagitegeere hadithi gwogenda ovaayo mu nakatemba amaze obulamu bwo bwonna ng'oli mu katemba obawabula obavume tuke n'okubasooza n'abakonjera mbufe kale mutuleke tugende muli omwo mutugaa tuli bakafiiri baseeka abasomesezza ku hijab nation eriya yagambye nti buli agenda ku hijab nation mukafiiri lwakuba nti ekyo oluusi kyakulwanisa ky'abantu abo ababeera mu bubuze bwe bagendamu bafune gundi y'abantu tibannaye mutukafuwaza mulowooza eddiini yammwe obuuza kibuuzo seeka ani yagambye nti abagenda mu hijab nation bakafiiri ani yakyogedde naye lwakuba nti baagala osika gundi y'abantu balage nti abo baseeka bo babi baseeka be babi abaasoma eddiini bannakatemba be balungi abagenda okusaasaanya eddiini mbweranze ninayo ne beesiramudde abasaala oyo mulimu bwe gwakola mu nakatemba bwe gusinga ogw'abaseeka Allah be yatulagira mu Qur'an twebuuzeeko eddiini yaffe fasalu ahla dhikiri in kuntum kati ye munakatemba alaga nti naffe twasiramudde abantu bayambadde ku jiribaabu basala ne swala mwe baseeka mwali mukoze eki audhu billah eddiini kati tugirekere bannakatemba be bagisinga be bagenda okusomesa abantu ababazannya ebyaddiikuula azanya najja ne bambala bumini n'ebirala bintu batukwasa ddiini bino bye boogera ebyo mutukafuwazza billahi alaikum ani yavudde n'aga nti abagenze mu hijab nation oba baseeka nga bwe batyo bayogedde ekyo abantu ababuze bakikozesa nnyo kibeere nga kyakulwanisa agenda batukafuwaza batuyita balowooza eddiini yaabwe be balina ejjana ani seeka kyavudde n'agamba ejjana yaffe ffe tukola boti ne tetaliyo naye ekyo babiteekawo oluusi ofuna mbu obuwagizi bw'abantu babasaasire bagamba ndi baseeka abo nga babi baseeka eddiini eringa eyaabwe n'abantu abalala aboononefu bwe batyo nabo era bakikozesa okusika gundi y'abantu ffe batulaba nga ababi ffe batulaba nti tuli bwe tuti batulaba nti ffe aboononefu bo be balongoofu bokka ebyo byonna babikozesa mu kusika gundi y'abantu naye ng'obubuze bubabuze baseeka kino obuvunaanyizibwa bwabwe okubuzzaayo era omulimu gwe bakoze okuluŋŋamya umma gwegwo Allah gwe yabakwasa gwabalagira senga bagaana ne basirika Allah agenda babonereza
wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wala taktumuna. Allah yalagira abamanyi baseeka bwe wabaayo embera balina okuvaayo, bwe bagaana bigenda kuddiira binene gye bali. Ekyo buvunaanyizibwa bwabwe. Kakati kiba kibi mu Nakatemba okubanga gwovaayo otandika okuwabula baani baseeka nga mukkiriza ebyabano baddokita. Gwe atasobola dde kusoma Al-Fatiha, atasobola dde kuvunula aya, gweveeyo ovume baseeka mbw'osooze n'okusooza. Yasoozezaawo yeerikodinze ka vidiyo nga mukambwe nnyo, munina obusungu bungi. Bano baseeka ddi? Baseeka be balina okuvaayo baluŋŋamye ku ki? Eddiini eno Allah teyagirekera bannakatemba. Eddiini eno Allah teyagirekera bannamizannyo, bannabivvulu. Allah tagirekerangako bantu abo. Allah ataase eddiini ye, Allah atusaasire. Abo abantu bwe batubavayo ne baboggola ng'alaba naye asobola okuwabulamu ki? Kyewuunyisa, kyewuunyisa. Nasalullah salam. Hijab Nation bubuze. Baseeka kye baluŋŋamiza y'eddiini, era kyekyo Allah kyabakola ki? Kyabalagira. Eddiini eno Allah teyagirekera bannakatemba, bannamizannyo, wabula yagirekera baani? Yagirekera bawalimu be balina okuvaayo, ate obuvunaanyizibwa bwabwe okuvaayo. Nga bwola ne mu byensi singa wabeerawo ebirwadde bigudde, baani abavaayo? Abasawo bavaayo. Minister of Gundi nga bwala mu bya COVID nga bagala linda ripooti eva mu Ministry ya Health. Kakati ebikwata ku ddiini, kino kikkirizibwa, kino tekikkirizibwa, abalina okuvaayo okusitukiramu be baani? Era tonna bawulya baseeka nga bavaayo mu kulambula ku byamasannyalaze, bana y'amasannyalaze ate umeme la bamanyi nabo bye balina okukola ki? Ebyamasannyalaze ne umeme naye evaayo nerambula ebyayo, ebyamazzi, ekyamazzi nabo. Kakati n'ebyeddiini gwe mulimu gwabwe baani? Baseeka. Gwe tovaayo n'obavuma n'obasooza n'ebirala. Nasalullah salama. Nabagamba kakagambo nti some of us we in Islam by chance abamu twangira obusiraamu lwa chance eno nti ffe twasanga bakitaffe bamaama baffe nga basiraamu nga yeddiini gyateekeddwa okugoberera. Jjajja waffe musiraamu ng'embaamu abalala nga baabuyingira by choice. Ono yajja kudduka ewange oyo nanga seeka nze musiraamu muyingira nkuze maze otegeera nti obusiraamu yeddiini. Ono abo bafaanana abo be bangi, bo balimu by choice, tebayingira bakikola ki? Baamala okisoma ne bakitegeera. Ate ffe tubulimu. That's why owulira tukubagana, tulekana tujja tudde. Abo abaana bategese Shamim yategeka Hijab Nation ali eyo Manju. Naga nti mu butuufu okusinza ku society gye tuwangaaliramu n'obwononefu bw'abaana bwennyini bamusomesa. Butegeka Hijab Nation tutegeeza abakyala n'abaana ab'obuwala abali mu masomero ga St. Petero n'abaliwa worldwide bajje na Rugogo basome ennyambala ensiraamu entuufu. Naffe abamanyi nti yentuufu nga wali entuufu endala tugyeyongereko. Seeka n'oyimirira ejjiini yogati kaakati audhu billahi mina shaitaani rajim biwunya tebimanyi na shaitaani. Gwe tukutwale ki? Swagala kulumba abawalimu nze bye bintu nabikoowa, naye ate abawalimu oluusi bakuleetera okubalumba ng'olabira ddala entegera yaabwe. Mbadde ne seeka omu ne nkimugambako nga nti mbutuufu sibitege. Kambayo ekintu kiri kimu. Twabadde ku mukolo, omwana omuwala n'aleeta omwana ow'obulenzi. Omwana amaka gaffe tugenze nga bamasheekhe. Omwana omuwala n'aleeta omwana ow'obulenzi nga si musiraamu. Taata naye kamwana ne yagira butotodde nga buto amaka gange ogaswazizza. Mu butuufu eyabadde awo omwana asirise kyava wanika omukono. Mulujjudde tuli mu nnyumba omwana n'awanika omukono. Taata ge tobako nakyoyogera onswazizza mu maaso g'abaseeka bange. Omwana n'awanika ne mmuwa olukisa. Taata nsaba abeko kyayogera. Naga ne taata onvunaanira ki? Kuleeta musajja mu namuga nti okuva primary nsomedde ku St. Lawrence. Neva ku St. Lawrence n'ontwala Namagunga. Neva Namagunga n'otwala ku St. Mary's Kitende. Bwe nvuddeyo ngenza okusoma nsomedde ku St. Lawrence University Wansawo. Onsuubira ngenda kuleeta musajja afaanana ati. Beebo benkola ki? Onvunaanira ki? Abo abafaanana bwe batu be bangi.
bw'omwetegereza ensiba gye yasibye akakaaya ke nga tekayinawo nga yalaba kawaddeyo tawadde ne Sheikh Mulaga ati naye omwana ono ennyambala gy'ayambadde nemuga nti kasi owulidde background bano kyekibategesezza ensonga eyo mujja bakyala baffe bayigeyo kwambala Sheikh twali ne Sheikh mukama wange ono nga tuli eri twali ya rabbi lira twalirira omanyi omusajja atambula n'azikaali ssaawa 4 obaavaawa n'alaba omukyala ennyambala gy'ayambadde omanyi etayagala tunula bintu byaliko byonoonefu nnyo mumumanyi kyavaga nti astaghfirullah Sheikh Mafu n'agamba nti omusajja alimu eddiini gwe nze sikyogeredde yalabe nga kyakyewuunyo gwe n'oyimirira ng'ekyo kyokuba kale gwe obalabanga bakoze kikyamu nga tonnaba kubalumba kubavuma gwe abasinga ebitabo jangu abakitegese obabuulire kiringa kukeera n'ogamba nti boda nzijje mu kibuga n'otababuuza ababoda bagenda kukolerawa tubawaddewo forward oyogedde buli kigambo kyonna kyoyagala ate n'otakomawo n'ovuma baseeka banno obaddiikuula sijja kwogera linnya naye mbeegayiridde buli wokola ekintu nga kirimu okugondera Allah kigenda kuvumwa kigenda kwogerwako bubi ekyo nze nkibabuulidde abantu bali mu kutegeka nkudi festival bye bali mu kutegeka oli yayimba empiso mbaddekawo nga bali mu kubabuuza ababiri n'agamba nti kati yensi gye tulimu era abantu bajja kgenda baseeka tebabiraba balaba bantu bategeka obaolyawo kale bw'oba olaba nga tikalimu kalungi abaana tubaleke batambule bwereere baba bakitegese kalaga nti kyali badde kirungi ne tebaali kitaddemu ssente n'otunulira nga seeko yagala mugamba ekigambo stupid gwe wasomera wange olwaleero ne adult education ekusoma abantu abakulu osasula ssente mbw ate eri eba ibaada ono bamutegekera future naye agenda sinkane Allah we sikuyomba baganda baffe tubeere n'obwongo obutoola ekizze nga kirungi tukijjamu okwagala kw'omutima ekizze nga kirungi tusooke tuwagire tulabe entambula yakyo kirungi kyekiriwafa bihanima bwe kinaaba kibi kijja tegeerekekwa omwana n'abannyonnyola kino kyotategedde buuza lwaki osaba tukana n'ebigambo bwani yagamba nti gwe twawo bwamufuta okutegeerera eddiini yaffe y'obusiraamu e Uganda tusaba Allah tusaasire atwase obubuze nga tulowooza nti tumanyi والأرضين فدنا وعلى آله وصحبه أبي بكر الصديق الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونا وعلى عثمان راضيا بقدري وقد حل في الفناء الفنا وعلى علي سحره وابن عمه البحر العلوم القريب في النسب وقد دال المنى وسنص وإياكم بتقوى الله عما نواله قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون التوبة tumtenda Allah jalla jalaluhum kama waffe akyatuwadde akalemberezako okussa kiina kinene Allah wakitiibwa kyetuyinza musasula bantu bali mu malwaliro ng'endwaliro gye baliyo akkiriza asasule biliyoni 2 akkiriza asasule biliyoni 7 akkiriza asasule akawumbi k'essente addizibwe obulamu ne bwe buba wiiki emu ng'omusawo gy'amuwa ng'okusinziira ku ebyuma bimuga nti eddakiika eddako ofa ne bamuga naye okuzzaayo kewiiki sasule biliyoni 7 akkiriza ati asobola okutunda gye banaamuziika ng'afudde akkiriza okusinziira ku bulumi bwalimu bamuddizeeyo ati kyesekendi naye ng'ekiseera kituuse Allah amugambye nti nkwetaaga naye ng'abadde wiringa okusasula buli kyabugagga ky'alina bwe kubeera kutta abaana bafuna essente akkiriza yafuneyo at least kyewiiki ffe tuli wano tetumanyire tunaafa
tuzanyanga bwe twagala ekyo tusaana kukimwebaliza ebbanga lyonna Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buli akyasobola okulaba, buli akyasobola okwogera, buli yenna akyasobola okubaako kyalowooza ng'akirowooleza ku lw'eddiini ye, buli yenna akyalina ekirowoozo kyalowooza ng'asobola okukirowooleza eri famire ye, oyisanga engalo mu maaso n'oga nti alhamdulillahi rabbil alamin. Oba oliawo kyokka ky'oyinza okusasula Allah na kumwebaza na kigambo. Bwe ziba ssente Allah wakitibwa yazigaba tokyasobola kuzimuwa, olw'ensonga gwennyini gw'osaba toyinza keera ku makya nti ate ŋŋenda mmuwa. Tumwebaze Allah, byakolera abantu bingi eteri ayinza bikolera omu. Tuzaako okusalirako ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama alladhi rafa'ahu Allahu fawqa as-samawati wal ardina fadana. Ekituufu Allah yamusitula ffenna tukimanyi. Amagulu gonna Allah n'amuwanika, amagulu gonna n'ensi eno n'ebiwuka byali bimanyi ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama. Akawuka akasembayo wansi mu nnyanja kaali kamaze omumutegeera ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. N'atuuka ne kussa Allah omulangirira mu nsi n'ebitassa ne bimutegeera. Ensozi tezirina tezissa, zakkiriza ne zitegeera ow'ekitiibwa Allah n'azimanyisa nti oyo omubaka wange Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu hadithi ya Bukhari kyova olaba zaatuuka ne zimusaba, zimuga nti warawadatuhu ljibala bi an takuna lahu dhahaban fa aba. Zaatuuka ne ziwanika eri Allah nti owange ya Allah kkiriza tufuukire nabbi ono, tufuuke goldi, tufuuke zaabu gyali, nga bwayimirira ajjako goldi naawe abaawa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam message eyo Allah n'agimuwa mu mutwe, n'agimuwa message malayika Jibril n'agireeta nti Allah kkiriza. Kati gwe kennyini yogera nti okkiriza nawe Muhammadi, ensozi ziwulira embeera gy'oyitamu gy'owangaliramu ng'otambuza obusiraamu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyava agamba nti nedda Allah ntegedde ebifo by'ensozi gye biri gye ndi, nkitegedde olwaleero n'ezisigala nga bwe ziri. Njagala kubeerako bwe nti ng'olumu mutuufu ndyako n'enzikuta, ng'olulala enjala ennuma neefuna akadde akakujjukira nti gy'oli. Naye abasinga ebyo tetubirowooza. Ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam yamala dde obbirowooza. Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bwe bamwogerangako omusaliranga olusalira, kubanga yekka yagwana okwogerwako. Teri yagwana kwogerwako muteeka mu kifo okujjako ekitiibwa yalina ekifo ekyenjawulo ekya waggulu sallallahu alayhi wa sallam. Mu budakiika obutono buno bwe tulinawo olwaleero, biseera ebyejjuma binene biba bya ddakiika ntono, twogere asabru ala taatillah, obugumiikiriza mu mbeera y'okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Obugumiikiriza tuyita mu bizibu bingi, tuyita mu challenges mpitirivu okamala. Mu challenges tuyitamu mwe muli ebintu ebitagumiikirizikika, ng'olina ekikogeddwako ebiseera ebisinga n'oga nti nze ono noono tujja kwabika. Asabru ala taatillah, buli wootuuka mu kaseera n'ogumiikiriza nga kyogumiikiriza kirimu okugondera Allah, kubanga ababa batakyagala be babeera abangi. Gwe buli kyokola kyonna ng'olaba kirimu okugondera Allah, kirizagana nti obawo abakyogerera ate obubi. Basahaba abatambuliraawo, tugenda kunywa ku basahaba babiri, oba oliawo tunafunamu ekyokuyiga mu ddakiika zinene asatu, tegatira kubeera mangi, tusigazako n'eddakiika zizo 16. Simanyi oba zinatumalira, ne tusaba Allah wakitiibwa tusaasire tubifunemu ekyokuyiga okusinziira ku nsi gye tuwangaliramu, society mugitamya nebya mwe tuli, environment tunabifunamu biidhinillah ekyokuyiga. Atabifunemu ekyokuyiga faya asa faya ajab, kkiriza nti ojja kuba omaze okuzikirira era ojja kuba omaze okuva ku duniya. Olw'ensonga nti bino ebigambo bye tubagamba bimufunamu ekyokuyiga. Lwaki tujja abawalimu entakera ebbanga lyonna ne tubategeeza ebigambo bino muleme kujja mu maaso ga Allah nga mulina ensonga gye muyinza okwekwasa nti tetwamanya. Nadhiran, Allah yatusindikira omubaka nga mutiisa gye tuli, ate wa mubashirin, ng'ate alina amawulire ag'essanyu g'atuleetedde. Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatan ba'da rusul, abantu baleme kujja nga balina ekirowoozo kye bayinza okwekwasa mu maaso ga Allah nti tetwamanya. Kyekyo tuyimiriza ku bituuti bino ebbanga, newankubadde tuyinza okuba nga twakumirira mu maaso gammwe abamu, naye omuwalimu abayimiridde ekigambo kyabazze nakyo qala Allah qala rasul, ekyo ekigambo kiwa amatu, kubanga oba oliawo waliwo abatakyasobola kukiwa amatu nga Allah wakitiibwa amaze okubazizika.
wansawo abamaze okubateeka okumanya ekigambo ekyo kya bbeeyi nnyo tugenda kukirabako biidhinihi jalla al-ula. Khabbab bun Aratti we yali sahaba mbasahaba yali wa mukaaga mbasooka okusiramukira Makka. Khabbab bun Aratti bun Jundal at-Tamimi ali mu bavubuka abaali baagala okuteeka mu nkola eddiini yaabwe. Yali mu bavubuka abaali bamaze okutegeera Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama. Yali mwana Mwarabu naye ng'ate mu ntuufu famire yaabwe ya kinaku. Bamukwata ne bamugula ne bamusika, babateeka ku njegere ne babavuga ne babatwala nga bwe bajja wano mu Afrika ne mu nsi ez'enjawulo nti abaana aba Ethiopia baakolanga nnyo obuddu mu Buwarabu. Khabbab bun Aratta au bun Aratti bun Jundal at-Tamimi bamukwata omuvubuka oyo ne bamukwata ne bamuguza omukyala gwe baali bayita Ummul Anmaru, ne bamukwata ne bamumuguza. Bamala okumumuguza omwana oyo akola obuddu aweereza eri mwana muwulize, aweereza eri mwana ow'ekitiibwa yali mu maka g'omukyala oyo Khabbab bun Aratti radiyallahu anhu wa arda. Allah musiime. Katuuka akaseera omukyala ono alaba omwana ono amagezi g'alina ga kika kya waggulu, alengera omusajja eyali omuweesa w'ebiso, eyali omuweesa w'ebyokulwanyisa, n'ayita Khabbab bun Aratti n'amugamba nti kati ngenda kujja wano okumpeereza, ngenda kusindika ogenda osome oyiga okuweesa ebiso, oba oliawo mutumba ono bwetunajja ssente. Khabbab teyagaana kuba mukama we yali amusindise, n'agenda. Yali mwana akwata ennyo, mu mwezi gumu yali amaze okukwata okuweesa ebiso n'okusinga ku musomesa we amusomesezza. Kino bw'alaba kikyama nga tekinakyama n'aweereza n'amugaa ti mukama wange ddamu okoone bw'oti kino kigenda kukyuka. Khabbab omusomesa amugamba nti ddayo wa mukama we omugambe nti kati buli kimu okiteredde. Khabbab ajja eri mukama we ayitibwa omukyala Ummu Anmaru amugaa nti buli kimu kiteredde. Omukyala kyeyakola n'amugaa nti bwe kiba kiteredde kyengenda okukolera kiri kimu Khabbab mu buto bwo ngenda kuwa omulimu newankubadde ogenda kukolera nze, kubanga omuddu tasasula buli kye bamugamba kyakola. Omukyala nagula equipments zonna, n'agula buli kyonna ekyetagisa okuweesa ebitala mu Makka, n'akiteeka n'ateekawo edduuka. Khabbab ng'aweesa, Khabbab ebisa ebyo ng'abiteeka mu dduuka, ye kennyini Khabbab n'abyetundira. Ne Khabbab ng'alaba buli az'amaanyi akola tasasulwa, nga mu bigambo byayogera agamba nti buli keera ddi nenva mu kikwatagana n'ekizikiza kino, buli keera ddi nenva mu mbeera y'obuli az'amaanyi eno gye bampisaamu, buli keera ddi. Ng'omukyala amugaa nti mperekerako okusinza amasanamu, ng'era agenda nga Khabbab asinza ago n'omukyala asinza ago. Naku lumu Khabbab aba ayita bw'ati mu Makka, asinkana Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama nga yeesigamye bw'ati ku Kaaba, ng'alina ebigambo byayogera. Abubakari ali wali eri, balina ebigambo byali mu kwogera. Khabbab olw'obuvubuka bwe nga muto n'asembera n'agenda n'atuuka eri Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama, awulira ebigambo byayogera, awulira ebigambo byannyonnyola. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khabbab bun Aratti kyava asitula omukono gwe n'agusembeza mpola era Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama n'amukwatako. Fashahida anna Allah wahda. Nabbi kyava amugamba nti mwana wange oyagala ki? N'amugamba nti nze kusiramuka, ne bwe naamala okusiramuka mmanye ebigenda okuntuukako bingi. Khabbab n'asiramuka wakati w'olujjudde lw'abantu. Khabbab n'asiramuka wakati abantu bonna nga bamulaba. Teyategeeza mukama we nti nsiramuse, n'addayo n'akola ebintu bye. Mawulire gatambula gatuuka ku mukyala Ummu Anmaru yali asinga ku bakyala abaali basinga obutaagala Nabbi. Omukyala ono kyava ayita mutaba muganda we gwamanyi nti yawalana buli asiramuka. Sab'a yali muvubuka nga mukambwe nnyo, bamuyita Sab'a ibn Abdul Uzza. N'asembera n'ayita Khabbab bun Aratti mu dduuka mwali, n'amugamba nti Khabbab lina edduuka lyaffe nti bwe kiri. N'amugamba ne Khabbab twawulidde nti okkiriza Allah n'okkiriza ne Muhammad, kituufu wasiramuse? Nga Khabbab akimanyidde ddala nti bano abantu balumbaganye eri eddiini ey'Obusiraamu kubanga babaddemu ebbanga era abamanyi. Wallahi teyagaana mu butuufu, lam rafad, teyagaana Busiraamu, teyagaana kwewakana, yakkiriza. Aga nti nedda sakkiriza mu Busiraamu nga yo. Amantu billahi wahda, nakkiriza oli Allah nannyini nsi. Saakomyawo nenzikiriza ku Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'omubaka wange. Wallahi bamukuba, ne bakuba Khabbab, ne bamukuba paka bwe yatuuka nga ali unconsciousness. Ne bamukwata
libamutwala eri omukyala Ummu Anmaru wana basinga banyumye kyafaayo ekyo wabawulira webabulira ebiseera ebisinga nagati bamuteekangako amandala kyo si kituufu. Khabbab bun Aratta mu mbeera yali eri awo omukyala namuteeka ku kibonerezo edduuka ne bali mugobamu naye ng'atamuta kuva mu buddu n'amuteeka nga musibidde mu kasenge mpola n'akwatanga ebyuma bye yali aweesa n'abiteeka bw'ati nga musigiri ne byengerera n'abikwata nga abimuteeka bw'ati ku mugongo enjokye ze ez'oku mugongo n'atuuka Khabbab ng'alina agakovu aganene naye ng'omuliro gwe guli munda. Khabbab yafuna okutuuka n'agenda n'aloopera owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuga ati ya Rasulallah mu butuufu ndi mu kufa mu butuufu embeera eno ezitoyeeko n'amugamba hadithi ya Bukhari nti ala tad'u Allah anyumya agamba nti nasinkana nabbi sallallahu alaihi wasallam ku Kaaba wa kana muttaka yali yeesigamye nga yeesigamye bw'ati ku Kaaba في ظل كعبة متشكل كعبة بواتي غبو يسجم صلى الله عليه وسلم وقلت له كيف مغانت يا رسول الله أنا تدعو الله amazima matufu toli mtosobola kusaba ku Allah embere eno najintusizamu togenda kusaba ku Allah. Khabbab ngafa nabbi sallallahu alaihi wasallam walla wajhahu yamtunulira bwati ne face yali yekike chawaggulu wa huwa ahmarun biwajhi nyechenche nabbi sallallahu alaihi wasallam nga kimaze okufuuka ekimyufu nga kimaze okufuuka ekizito maaso ga Khabbab bun Arat nakiriza wasi nabbi sallallahu alaihi wasallam waqa'ada bayna yadayhi bayna rijlaihi nabbi nakakkana wasi yadde yali mukambwe nakakkana mavivi goba magulu ag'omusajja Khabbab bun Arat kyava mwetegereza n'amugamba nti wange Khabbab n'amugamba nti laqad kana min qablikum njagala okutegeeza nti abantu abakusooka abaali emabega ku mirembe gya Musa ku mirembe gy'emabega egyo la yumshitu bimishaqil hadid baba kwata ne bakwatanga bikombo oba ebisaniriza ebyuma ne babiteekanga mu muliro ne babibasaniriza ng'enviiri eno lwa kigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Wallahi babibasangamu lam yasrifuhum. Allahu akbar. Abantu abo tebakyukangamu. Subhanallah. Abantu abo oba gwe bakiteekanga ku lam yasrifuhu teyakyukako kugamba nti oba oli obusiraamu kambwesonyiwe bal yagenda mu maaso n'obusiraamu bwe. Abalala ne babakwata ne babateekako almishar bosozi ne zisala embaawo nga zookya ne babasala sallallahu anyumya abagamba ati katuuka akaseera mwe babasalidde nga balinga mu mubiri emutali mu magumba ne babajjulangamu ebintu ebifi bibiri naye tebakyukangamu kuva ku ddiini yaabwe nakugisa mabega. N'amugamba nti wange Khabbab bun Arat usbiri beera mugumiikiriza usbiri. N'amuga nti wange ya Rasulallah kitegedde nesabirako ku Allah. Khabbab kyava ajjamu engoye ze n'alaga nabbi sallallahu alaihi wasallam omugongo gwe nga gujjudde agabwa namugiramu olubuto nga gujjudde agabwa. Namubuuza Khabbab kiki? N'amugamba nti ya Rasulallah omukazi akeera ku njokya naye sisobola kuvaayo kubanga ndi muddu. Nabbi n'amugamba kitegedde. Farafa'a yadahu nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava awanika emikono gye n'awanika n'aga nti Allahumma unsuru Khabbaba ya Allah. Allah kusaba otasi Khabbab bun Arat eri omukyalo yayitibwa Ummu Anmaru mumutaasa omukyalo oyo Mukhaziraj ava mu kika kya Banu Khuzaa mutaase kubanga mutuufu omukyala mubi. Subhanallah. Esawe nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yakajja emikono gye bw'ati waggulu Allah subhanahu wa ta'ala washafa anhu al-alam. Allah n'amuwonya obulumi obwamuli munda amala okumuwonya obwo obulumi Allah abuweereza direct eri omukyalo oyo Ummu Anmaru yali yeebasenga awumuddemu agenda okulya omubiri gutandise okumuluma nga alinga gwe bali mu kwokya agenda okuwulira nga buli wamu watandise okumwokerera agenda okuwulira nga buli wamu walinga ewafumitwa kyava asiriikirira n'ayita abamukeberakaawo embeera ng'emuzito yeeko omukyalo obulumi ne bumusukkako n'ayita baganda be nga bwakuba enduulu mu butuufu yakuba enduulu ezaali ez'ekika ekyawaggulu kyava agamba Khabbab bun Arat ng'amuga nti engeri gye kiri nti oli ta'i oli mukyajja mugonvu erinze genda onoonyeza omusawo consultant ojja omubuuza omubiri gwange gunene gubadde ki. Baleeta omusajja omukwasajja abaali abasawo mu Makka bamutuusa eri omukyala bagenda okumwetegereza ng'omukyalo ono mu butuufu ekimuluma tebakitegeera bagati ogenda mu operation bagenda omuteekako ebyuma ebyoperation okumutunira obutunulizi. Wallahi sarha yakuba omulanga ka iwa'il kalb ng'alinganga bw'olaba embwa ze bamaze okufumitamu ebitala.
wasarikhatin tabaqati min tabaqati aljahim nawogana nnyo nga bwolaba abagenda okuwogganira mu muliro gwe bayita jahim. Wallahi nga ka annama yasma'u sawtul ghaib ng'alinga ali mu kuwulira eddoboozi erya Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ng'eddoboozi ligamba hadha damu khabbabu hadha damu khabbabu ogwe musayi gwa khabbabu bun aratti gwozza obunyabunya kagukutambulyeko owulire entambula gye gubadde gye gumutambuliramu njagala ekyo kitegeere. Omukyala ebigambo ebyo byamuzitowako nayita khabbabu bun aratti namwetegereza namugati khabbabu olwaliyo nkitegedde kigenda okujja mu budde ebigambo bitono nnyo kwataako oba olyawo njoge onsabireko ku ddiini ya Muhammad obulamu bwange bugenda. Teyagaana khabbabu aratte namukwatako nabaka ebigambo byamusomera mu ddiini gye yali alimu ey'obusiraamu. Allah namusaasira omwana kyava atambula emyaka gitambula egya khabbabu bun aratti atambula agenda e Madina atambuza obulamu bwe bwali obw'ekika ekya waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda amugerera afa. Wallahi okufa kwa khabbabu bun aratti kwakuba wala nnyo Ali bun Abi Talib. Kyava agamba nti khabbabu aslama raghiban yasiramuka mu mbeera y'okuba nti bwali bukaseera akali akazibu nga lulunkana kutegeera mu mbeera eyali entuufu. Wabutuliya fi jismihi n'agezesebwa ne ku mubiri gwe. Wamaata jahidan abadde mu ntalo zonna zirwanye. Allahumma arhamu Khabbab. Allah sonyiwa Khabbab yagumiikiriza mu kigezo ng'ekigezo kyalimu okugondera Allah n'okutegeera eddiini ya Allah. Gwe toyina byo kyasobola kugumiikiriza buli kijja owalampa kiwalampe buli kijja ogwira na bugwiranyi. Khabbabun arat aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu inna Allaha huwa tawwabur rahim wa huwal barru al karim. Bismillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Bagana bange mwenna bampuliriza ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Kigambo buli muntu kyeyalisiza ku lulimi entakera buli muntu kyeyalikiriza nga bannaffe abamu abakikiriza ne bagamba nti ffe tusiramuse obusiramu bwaffe tubutegedde. Kigambo kyotajja ku lulimi ebigambo bingi bikujjamu bali bakitwalanga bwolaba egiraasi eri mu kutambulira ku luwuzi saawa yonna egwa naye nga bagamba ekigambo kimu ashhadu an la ilaha illallah ng'ate abantu abo baliko ekigambo ekigamba nti radiyallahu anhum wa raduhu. Allah yabasiima nabo bennyini ne bamusiima. Asabru ala taatillah. Buli yenna alina ebimuchallenginga buli yenna alina ebizito njagala omanye nti Allah waali kabakogerere kabayogere ekigambo kyonna kyowulire kikuzitowako. Allah waali mu mbeera ey'okumugumiikiriza saburu yonna erimu ng'egendera mu kugondera Allah kussa mu nkola bye yalagira yeba yakugumiikiriza. Kankuwe aya eno gye twasomye mu kutandika nga twagala omaliriza. Aya eno eri bweti hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, hadithi ntuufu. Anas bin Malik anyumya agamba nti kana Abdullah ibn Abi Talha yaqra'u al-Qur'an au yaqra'u surati Tawba. Yali ali mu kusoma essura gye bayita Tawba. Njagala omanye nti buli agumiikiriza ku lwa Allah mu bintu Allah byamuwa ku nsi kuneeno Allah ekisooka amuwa okwagala w'abantu. Bw'amala okumuwa okwagala w'abantu ye Allah nayimirirawo mu nsonga ze. Ekyokubiri katumale hadisi eno. Abdullah ibn Abi Talha yali asoma surati Tawba. Lamma ata al-aya buyatuka ku aya egamba nti infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum. Bwe aya bwenjireseeyo wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah hadha huwa al-qawl. Kyekigambo ekituufu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah yasseteeka erigamba nti infiru khifafan wa thiqalan. Bwe yalituukako eritteeka nti bannange musitukireewo mu nnambiro mu mbeera yonna oli munafu oli mukadde oli muto situkawo okwate buli kyakulwanyisa ogenda otaasa eddiini ya Allah ogenda ojja obwonoonefu mu society ogenda ojja obwonoonefu mu environment. Situkirawo
wajahidu bi amwalikum oyinza okubanga mu kaseera kaneno tokyasobola genda muziri ntalo jahidu lwana ngolwanyisa sente zo bi amwalikum tegeza sente zo ina mu nsawo wa anfusikum nawe kenyini wenyigiremu mwekyo kyotaddemu sente fi sabilillah nga kyoteekamu kakasati Allah line kkubo lyenteekamu lyetuufu dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun Allah tunyumizaga nti lyekkubo ettuufu buli kyolaba ekigwana okuteekamu sente nga kya busiraamu oba oli ku jihad atuuka kweri teeka eri musajja amaze okwezi emyaka 43 atuula waasi bwe yalituukako fabaka yakaaba amaziga nawumuza Qur'an wastadaa banihi nayita batabani be nabaga nti jahizuni anil ghazwa muteeketeke njagala genda mu lutalo muteeketeke kati faqala libanuhu batabani be bamuga nti ya aba owange taata qad ghazawta ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hatta mata walana ne taata nenabbi paka lwe yafa wa ghazawta ma'a Abu Bakar wa Umar hatta mata paka lwe bafa Abubakar ngero oli mu lutalo oli mu kulwana fanahnu naghuzu anka mulwadde bwolimu emyaka 3 gyoli mutaata fewe tutasobola okulwana tuleke kiriza ffe katukulwanire katugane mu kkubo lya Allah kyava abaga nti jahizuni tambaka kyemweyogera wano nze yeyingiriramu muteeketeke ngende nnwani fajahizuhu ne bamuteekateeka ne bamukolera ebyambalo ne bamuwa ekitala wasafara fi safina n'agenda n'alinnya paka we yatuuka ku lyato n'alirinnya lye baali bagenda ku olutalo lwali lwewala nga teruyita ku mazzi lwali lukulembedde musajja mukulu Uthman ibn Affan Anas ibn Malik aga nti nali mweri eryato radiyallahu anhu aga nti tuba tutudde bwettu ku lyato ne yeesigama bw'ati ekibawo ky'eryato ali tuli mu kugenda mu lutalo tumulaba mulwadde mutuufu wantakala bijuwali rabbihi nga tetunnatambula distance mpanvu Allah n'amujjulula mu mutuufu tugenda okumukwatako Uthman ibn Affan aga twagenda okulaba ng'omusajja afudde Abdullah ibn Abi Talha Allah mujjuludde Uthman bamusabirako bamusalirako rahimallah Abdullah ibn Abi Talha Allah musasire hagezezzaako mu mbeera y'okubanga atasa eddiini ya Allah eno neyewulira omuntu atasiza eddiini ya Allah anasani myagamba nti falam najidu riwaya endala naye eryegamba nti falam nayajidu eno katwetano hadith falam najidu tetwayina kyetwalaba tetulina we twali tusobola muteeka fi jaziratin an yudfinuhu twanoonya ekizinga twanoonya ekifo kyetusobola okuziikako Abdullah ibn Abi Talha kyatuula hatta ba'da 7 ayyam okujjako nga bamaze okuyita ennaku 7 nga amaze okuvaawo nga tulinaye mu lyato tuli mu kuseeyeya tuli mu kugenda paka we twatuuka tugamba nti katutuuse ku lukalu tumuteeke kyenjagala walam yataghayyar ng'omubiri gwe tegulina yadde ogukyuseeko tegwakyukako lwaki tegwakyukako yali musajja sabiran an ta'atillah ng'ekituufu mu bigondera ng'agondera Allah bannange omuntu afudde nga atassa Allah tamutta yaa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u abantu abafudde nga batassa Allah batassa society obwononefu ekituufu yagamba nti enewange baba tebafudde basigala balamu gyendi eno inda rabbihim maaso gaabwe yaruzukun sigala mbagabirira taata wa Jabir ibn Abdillah mukadde bwe munasonyiwa tujja kwongeramu ku budde bwentu banyinza okutwala omwaka omulamba n'ekitundu nga sikomyewo munasonyiwamu katono taata wa Jabir ibn Abdillah Allah musaasire bali bamuyita Abdullah ibn Haram atuuka kwata Abdullah Jabir ibn Abdillah mugati ndi mu kugenda mu lutalo saawulira nsagala kigamba nabbi nkimanyi ngenda kugenda ne usika bi khwatika khaira isaba nnyoko bulungi nti kale namulekera baganda be 7 atuuka afa bwe yatuuka okufa aya eyo wekira ye sababu nuzuli ya aya eyo bamala omuteeka wansi bamala okumujjulula subhanallah okumujjulula Allah mututte yasajja Allah n'amubuuza nti nkukolere ki Abdullah ibn Haram taata wa Jabir ibn Abdillah n'amugamba ekituufu nkyayagala okulaba ku bantu bange nkyayagala okulaba ku mutabani wange Jabiri nkyayagala okulaba ku bintu nkyayagala okulaba ku mbaka wo nkyayagala okutaasa obusiraamu buneno society Allah n'amugamba ekyo nkigaba lumu sisobola kuzzaayo ekyo kyaggwa saba ekirala n'amugamba nti tegeeza abantu bange nti eno gyendi ndi bulungi sinnafa gyendi ndi bulungi buli kiganda mu maaso nti manyi ebinaddako n'ebirala nze kati ntuse mu bulamu bulala Allah n'assa etteeka eri nabbi
la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah tamlowoza nti bana bamaze okufiira mu kkubo lya Allah mu jihadi nti bafudde bal ahya ekituufu balamu gatuuka amawulire ku Jabiri yaseka nawulira essanyu nga kitawe bwatu bwagenze gwe kiki contribution yo gyoyina mu kutaasa eddiini ya Allah gwe muli kiki kyolaba bano bagumiikiriza Abdullah ibn Talha okumiikiriza kwe yali aliko haye mala okukkala ntanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun munasonyo ekituufu ebyokulabirako mbana bingi kasembyeyo kano kali mukawulire aye mala okukkala ntanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tomugenda kwesimba gweke nnyini ekirungi okyagala omaze kuteekamu kirizagaana tamugenda kukkiriza nti mutegedde Allah wammwe kujjako nga mukkiriza mbe mwagala mubiwadde Allah mu bikyo byesinga okwagala obwongo bwo entegeerayo gye Allah akutegerere ekiteeka bwe lyakka Abdullah ibn Abi Talha yagenda eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kimanyikiddwa nti ye muvubuka yali asinga okubeera n'ennimiro gye bayita Bayruhai ey'entende ekyo kimanyikiddwa ne bwogenda bw'ota e Madina ye musajja ne bw'omusomako ye musajja kyasinza okubeera n'entende ezaali zibala ku supiidi ezaali zisinga okugibwamu esente empitirivu gye yali ayagala kukamala nga talumwa yali mu mavubuka mu basajja abanswali nga mugagga ekitegerekeka subhanallah asalullah alafu walafiya aye mala okukalya ejja Nabbi sallallahu alayhi wa sallam amugati ya Rasulallah nina ennimiro yange ya ntende nina entende namuga nti njiraba namugamba nti entende zino ziraba nti bagiyita Bayruhai kana mustakbilun fi masjidi rasulillah yali maaso gw'omuzikiti gwa Nabbi twatuukako e Madina kati nga bwogula bulaire bakugaziya naye wonna olujjaawo nga bwolaba olujja nga tonnatuuka ku masjidi Hammam tonnatuuka ku masjidi Ali gendera ddalawo nga bwolaba hotelu gye bayita hotel Ansari wano nga waliwo mamiya kakati awaawaawo ewali ennimiro ye nga yabbeyi yagamba ya Rasulallah daaha haithu araka Allah bwe kiba nga tulina kuwa Allah ekyo kyetusinga kwagala ennimiro yange njagala daaha haithu araka Allah giteeke Allah wagirabira hiyo njikuwadde fabakhbakh Rasulullah Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamwenya emmwenya erimu okwewuunya teyaseka namuga ya Rasulallah yiyo namugamba nti okwamwenya kuno kitegeeza nti siwulidde qad sami'tu ma qultu byoyogedde mbikoze ki mbiwulidde naye yamugamba nti lawla an taj'aluha li aqaribika nze mbadde ntesa kusinga okugiwanze genda gye baganda bo ita baganda bo ogibawe baganda bange family zizaffe zino ezisooka emigabo gyaffe ekyo ndowooza mukimanyi kale tokyakwatagana naye nettaka suubira nti omwana we wamuwandikako mu ndagaano olaba ekyana kyononefu kamala kale kyonna kye bateekamu naye abo we basooka emikwano gineno gye tulina nti mikwano gyange nnyo n'akatambala takasikira bw'olina okusooka abo bolaba botayagala nzisima mwana wa muganda wange simanya nze golaba abaana mbalabiridde nze tokyanyumiza naŋŋanda bisiraani biwadde bibeere bisiraani ng'oli mulamu mu bufu bye tusooka okuyita ebyo bisiraani ne tukwata miliyoni 236 bivuga nti zino gwe ssula kitawalo nti yooyo kwata zino 10 bw'obadde toyagala kubeerako Allah yamala dda gwe bw'otabawa mu bulamu tubalinze mu kisimu tarika fe tujja bbawa yagala ki Nabbi yamugamba ati bawenga baganda togiwaasi olw'okuba yali ayagala Allah amusiime wallahi faqassamaha bayna aqaribihi wabna ammihi kyeyakola n'ayita baganda be n'abaana bakojja be n'abaga nti gwe nkwaddeko paati eno gwe nkwaddeko waneno n'asigala nga talinamu yadde omuti gw'entende naga ya Rasulallah sikyaginamu yadde omugabo kanjiwe Allah abaana b'abaganda bange babeere bulungi abaana ba family baleme kujja nga basaba nze baleme kujja nga basaba nze ne Khabbab kyeyakikolako Khabbab yatuuka Allah nga muwadde ssente mu bugagga Allah namuwa ebirombe bya gold ne zaabu bwe yamuvumbula bwe yamalanga okumulima bwe bamalanga okumuweesa okumukola ng'amuleeta n'amuteeka mu maaso g'ennyumba zaabu yendagali bwati nga tamusibako munyweza kyabuuzibwa lwaki ojjeewola Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayitawo abantu bayita ku zaabu bamulonda sahaba baga ya Rasulallah Khabbab emaali agigayalirira gati yabagiwadde Allah buli munaku ayoleka atambula agende bwekera kumaca nga tuwali yadde 10,000 agati ati wali buzibu nja kuddayo nnoni nga Allah muwadde
bagala tufune ka contribution sijanga kugenda bya febidala katufune ka contribution mu kugondera Allah gwe ko sobola okugatta ku Islamu bwo ngogamba nze ngizikiriza Allah nga bwe namukiriza kambe ko contribution genteka muve mu criticizing abantu ever muve abantu berwanako katolali ku dini yabwe nabagamba kakagamba nti some of us in Islam by chance abantu twangira Islamu lwa chance eno nti fe twasanga bakitaffe bamama bafenga basilamu nga yedini jateekaddwa okugoberera jajja waffe musiramu ngembaamu abalala nga babuyingira by choice ono yajja kudduka ewange oyo nanga seeka nze musiramu muyingira nkuze maze otegeera nti obusiraamu ye ddiini ono ababafaanana abo be bangi bo balimu by choice tebayingira bakikola ki bamala okisoma ne bakitegeera ate ffe tubulimu. That's why we have to kubagala tulekana tujja tudde ababana bategese Shamim yategeka Hijab Nation ali eyo manju naga nti mbutofu okusinza ku society gye tuwangaliramu n'obwona nafu bw'abaana bwennyini bamusomesa butegeka Hijab Nation tutegeeza abakyala n'abaana ab'obuwala bali mu masomero ga St. Petero n'abaliwa worldwide bajje na Rugogo basome ennyambala ensiramu entuufu naffe abamanyi nti entuufu nga wali entuufu endala tugyeyongereko sekano yimirire jini yogati kakati a'udhu billahi minash shaitani rajim biwunya tebimanyi na shaitani gwe tukutwale ki swagala kulumba abawali mu nze bintu nabikoowa naye ate abawali mu oluusi bakuleetera okubalumba ng'olabira ddala entegera yaabwe mbadde ne seeko omu ne nkimugambako nga nti mbutuufu sibitege kambayo ekintu kiri kimu twabadde ku mukolo omwana omuwala n'aleeta omwana ow'obulenzi omwana amaka gaffe tugenze nga bamasheekhe omwana omuwala n'aleeta omwana ow'obulenzi nga si musiraamu taata naye kamwana neyegira butotoddenga buto amaka gange ogaswazizza mu butuufu eyabadde awo omuwala asirise kyava awanika omukono mulujjudde tuli mu nnyumba omwana n'awanika omukono taata ge tobako nakyo oyogera onswazizza mu maaso g'abaseeka bange omwana n'awanika ne muwa olukisa taata nsaba abeeko kyayogera naga ne taata onvunaanira ki kuleeta musajja mu namuga nti okuva primary nsomedde ku St. Lawrence neva ku St. Lawrence n'ontwala Namagunga neva Namagunga n'otwala ku St. Mary's Kitende bwe nvuddeyo ngenza okusoma nsomedde ku St. Lawrence University wansaawo onsuubira ngenda kuleeta musajja afaanana ati beebo benkola ki onvunaanira ki abo abafaanana bwe batu be bangi bw'omwetegereza ensiba gye yasibye akakaaya ke nga tekayinawo nga yalaba kawaddeyo tawadde ne Sheikh Mulaga ti naye omwana ono ennyambala gy'ayambadde nemuga nti kasi owulidde background bano kye kibategesezza ensonga eyo mujja bakyala baffe bayigeyo okwambala Sheikh twali ne Sheikh mukama wange ono nga tuli eri twali ya rabbi lira twali lira omanyiye musajja atambula n'azikaali ssaawa 4 obaavaawa n'alaba omukyala ennyambala gy'ayambadde omanyi etayagala tunulira bintu byaliko byonoonefu nnyo mumumanyi kyavaga nti astaghfirullah Sheikh Mafu n'agamba nti omusajja alimu eddiini gwe nze gye sikyogeredde yalabe nga kyakyewuunyo gwe n'oyimirira ng'ekyo kyokuba kale gwe obalabanga bakoze kikyamu nga tonnaba kubalumba kubavuma gwe abasinga ebitabo jangu abakitegese wabuulire kiringa kukeera n'ogamba nti boda nzijja mu kibuga n'otababuuza ababoda bagenda kukolerawa tubawaddewo forward oyogedde buli kigambo kyonna kyoyagala ate n'otakomawo n'ovuma baseeka banno obwaddiikuula sijja kwogera linnya naye mbeegayiridde buli wokola ekintu nga kirimu okugondera Allah kigenda kuvumwa kigenda kwogerwako bubi ekyo nze nkibabuulidde abantu bali mu kutegeka nkudi festival bye bali mu kutegeka oli yayimba empiso mbaddekawo nga bali mu kubabuuza ababiri n'agamba nti kati yensi gye tulimu era abantu bajja kgenda baseeka tebabiraba balaba abantu bategeka oba oliawo kale bw'oba olaba nga tikalimu kalungi abaana tubaleke batambule bwereere baba bakitegese kale nga nti kyali badde kirungi naye tebaali kitaddemu ssente n'otunulira nga seeko yagala mugamba ekigambo stupid
gwasomera wangu lwaleero ne adult education ekusoma abantu abakulu osasula sente mbwate eri eba ibada ono bamutegekera future naye agenda sinkane Allah we sikuyomba baganda baffe tubeere n'obwongo obutoola ekizzenga kirungi tukijjamu okwagala kw'omutima ekizzenga kirungi tusooke tuwagire tulabe entambula yakyo kirungi kyekiriwafa bihanima bwe kinaaba kibi kijja tegeerekekwa omwana n'abannyonnyola kino kyotategedde buuza lwaki osaba tukana n'ebigambo bwani yagamba nti gwe twawubwamu futa okutegerera eddiini yaffe y'obusiraamu mu Uganda tusaba Allah tusaasire atwasa obubuze nga tulowooza nti tumanyi. That's why basajja bakulu bano bemulaba abatusomesa bemulaba banene ensoma gye baasomamu okutegeera gye baategeera ebintu bye bakyaliko kubanga obusiraamu baabunyweza bo faate kyewunyisa nnyo faate ababisomedde ku mbeera ya .com ate ne bitutabukako twabadde ku mukolo omusiraamu omusalafu n'aleeta akataali kambwe kati n'obwala bubiri sunna omukolo gwa sunna n'obwala bubiri ne bakubira abagole basanyufu omusiraamu kyava asituka ku mukolo sheekh sijja mubaganaga nti bali tuga nti batweta mu bidaati sheekh kyava amubuuza namuga nti kino bidaati namuga nti mbadde mmanyi nabbi kino kye yalagira kitegeeza ne sunna temuzikola ki muyina bye mwatamwa mulimu ekintu ngo at least bwe batokimanyi ddayo okibuulirize. Allah asasire Sheikh Isa Kakembo akugamba Bukhari ekintu nga tolina kyogera sooka okibuulirize kiri kitya mwagala kukijjawo temutuwadde we forward musigala mwogera Shamimu Gumya bano babbiko n'abalala nga we muli mu nation yammwe guma fewe tuli idhinillah lwaki tulabe ekinabaayo biidhinillah bantu bajja kusoma baba wadde ne baseeka kumpi abaeri addala omusanvu kumpi 8 baseeka mujja musomesa mujja munyonyola tali muyimbi agenda musomese abantu bategeere ennyambala entuufu musomese omukyala ategeere ennyambala entuufu musomese omukyala ategeere bayisa batya obufumbo omusa mulwaki bakiraddemu okusasulira ffe tambula tugende Dubai ng'ogenze kusomesa ensi endala ndabye okola lebo walimu abatambudde ng'okuyingira obuyingizi holo kusoma eddiini osasula miliyoni 1.2 egya Uganda okuyingira just 1 hour abalimu abatambudde emiliyoni emu bwengo very nti no mbutuufu kakati tebali kitaddemu sente problem kensembyayo kana abawalimu tusomera Uganda bwe tumala okusomera Uganda Allah n'atusaasira tugenda ke Madina baba bagenzi bwe bagenda e Madina olwo n'osoma emyaka gyena society ez'obulimu 2 eri ogenze mu society ya busiraamu ddala okomawo okujja ku challenging Uganda genda ke Chad genda ke South Africa genda ke Cape Town olabe ensala gye basala tambulako mu East Africa olaba obusiraamu enziruka gye babuddukanya ojja kutegeera nti Uganda tuli ku busiraamu oli wala gende Makka gy'osuubira nti basiraamu ddala n'ava mu dhuhuri n'akoleza sigala ng'ali ku mulyango gw'omuzikiti ati n'akoleza n'atambula n'agenda wano kikole olabe tutakugyemu ekkanzu mugume n'obusiraamu bwammwe teri yakuyingiza busiraamu olinda kulinda Allah akusiime tusaba Allah ffenna atusiime n'obusiraamu bwaffe ffe twakowa abantu abatukakkanya n'okuvuma ku bituuti n'okujeregerera nga baagala ebyabwe bikole bitya biyitewo. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم امنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن اكل الديدان. اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك واعتق رقابنا ورقاب ابائنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا للحسنات وثبت اقدامنا على الصراط واسكننا من وسط الجنه. اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم أمتنا مسلمين اللهم أمتنا مسلمين اللهم أمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم المساكين برحمتك يا أرحم المغيثون. أغثنا يا الله أغثنا يا الله أغثنا يا الله برحمتك يا أرحم المساكين. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين.